Ku mulundi guli nabagamba nti abantu abasinga ffenna tuyambiddwako mu lugendo lwaffe olw'okwekulaakulanya. Nti teriyo omuntu ayinza claiming nti ye ali totally self-made. Olwaleero njagala okuba wabulamuuko. Tisaategeeza nti omuntu obulamu bwe bwonna bulina kubeera awo ng'ayambibwa. Omuntu kasita bakwata ku mukono bwe bati, omuntu ne bw'akutambuza ebigere kimu bibiri bisatu, kabeere mwana muto. Ekiddiridde oba olina kwerandiza. Ekiddiridde oba olina kwerandiza. Ekyo ky'okubeera ng'aho bannange tebanyambye, bannange tebanfaako. Okugamba nti bakwatako ku mukono, nganze Muhammad Kazi kabenga nti bankwatako ku mukono, kiba kituufu. Naye tekitegeeza nti olina olubeerera kubeera kutengerere. Kasita oli akuteerayo olugalo kalubeere lumu n'olukwatako. Okwetengerera n'okwetambuza paka lw'onywera n'odduka, obuvunaanyizibwa bubeera eri ggwe. Bannange abakolera wabweru, mukolera wabweru. Nabawa amagezi. Ebiseera egyaffe tekwalingawo kubba nnyo naabwe nti sente z'oweereza bazibbye abooluganda lwo. Tewalingangawo nnyo nti nno ebintu by'ogula ettaka liba lya mpewo. Naye kati ennaku zino mbabuulire, kubanga nze sente zange zonna naziterekanga mu banka. Nze nawezanga sente ze ne nziteeka ku nalina banka yange era nali mu Barclays. South Africa baali bagiyita Absa, Allied Bank of South Africa. Yes, ne Standard Bank, eno gye tuyita Stanbic. Nga bwe zimala okwera bwe ziti myezi 6, ne nzitransferinga ku banka yange eri mu Barclays. Era naali badde mpa abantu nti mu kifo ky'okuteresa sente zo sengaawo nejjajjaawo ne mukoddomiwo. Singa lwojjako okeno oggulawo bank account, n'oziweereza banka n'ogirekako instruction nti teriyo omuntu akkirizibwa kujja sente ku account yange okujjako nze kennyini nga mundabye in person. Ekyo mpadde abantu bangi nnyo munnanga abali ku kyeyeeyo wa mu Middle East. Mbawadde amagezi oli buli lwanneebuzaako nti muzeeyi nterekera sente zange n'ab'eŋŋanda zange. Mulaga bulazi foomu nti jjuza foomu eno mu banka bweti oba ne bweti, teekako akakwakkulizo ku akawunti yo nti nja kuweerezangako sente. Naye tekuli kakkirizibwa kujjako sente okujjako nga nze nzize mu buntu. Eyo instruction bw'ogirekera banka, sente zo bwe baziggyako baba balina ozisasula okuzikuddiza. N'oziteekeramu ne savings mode, ti buli sente zange ezigendako ziteekeddwa okuweebwangako amagoba ku buli mwezi kuba tobeerawo zikozesa. So ziragire sente zo zikuzaalirenga amagoba, oba matono oba kinaye ziba zeeyongerako akatono. Nze nga bwe nakola, nze sente zange nazigiranga ne nziweereza mu Barclays Bank e Uganda. Nalina dollar account, nagendanga okujja ozisanga nga zeeyongereko oba $150 oba $250 oba $750. Gye nakomanga okuziteekako. Naye abasinga mbawadde kugula magezi ga kugula buploti. Kuba munnange nze nali wabweru, naye nze nali mu class kondalako, nze nali wa bitabo gesaala ddene. Naye kati mbawa magezi nti buli lw'okuŋŋaanyaayo bw'oti mbalaba kuno okwaffe ku Nabalanga. Kumbe abakyala kumpi bonna baweddeko, bonna bagweredde bwalabu. Naye kati babba baabwe kwe bayimiridde abaana baabwe okufunayo akapuloti. So mbawa amagezi nti toddangaawo mu kwekubagiza nti bannange abooluganda lwange tebanyambye, kale bannange mukama wange ankozesa tanyambye, kale bannange gavumenti tetuyambye. Waapi? Omuntu alina kukukwatirako olugere kigere kimu bibiri oluvannyuma gwe n'osenvula. Wadde nabagamba nti abantu abamu tebatubuulira butuufu kutumalirayo. Nze Muhammad Kakiika nze mbannyonnyodde. Nze ŋŋenda okudda kuno mu 2021, sente zange mu banka zaaliyo, mu Barclays Bank zaaliyo. Ne ze najja nazo bwe mbaga nti nagula takisi wiiki wegwerako nga nina takisi 4 oba 5. Nali nzijje mu tulo, nali nzibbye ku akawunti ya muntu, sente zange nali naziterekawo. Nze siri ku abo abagamba nti nasuubula akamyu genda okukeera enkya nga nina ente. Nali mmaze okukola emyaka 10 nali nga sente nzifunira mu nzungu. Ne nziterekawo wano. Bwe nkugamba nti mu wiiki ogenda okugwako nga nina takisi 5 oba 6, saazijja mu tulo.
sente nagendanga mu Barclays Bank natunda BMW yange omusajja n'aginsimba mu sente mpitirivu nengenda nezaali mu banka yange nenzijjayo nengenda nga nchuluuza bwentyo capital omukuzi otya bannange kati mutunuulira ebintu bino olwaliro bye mulaba alina amataka ago gonna ekazi ne ekazi ezo ndaba ababuuza nti ettaka yaligula atya nga saalaba bambuzaako nti takisi yazigula atya nze takisi nazigulanga namalanga nze takisi yammalangako omwaka gumu oba omwaka gumu n'ekitundu nga dereeva ye kennyini yagireetera agigula takisi n'enziwezanga nnyingi kosita n'enziwezanga nnyingi nze ettaka lyange saaligula mulundi gumu ndi wano Nabalanga ewaffe nze wenzaalibwa wali owuliddeyo ng'omuntu agaa nti kakiika yabba ettaka lyange nagula abantu mbagulidde emyaka 11 nga ngenda ngangula so lyonna saaligula mulundi gumu nti naligula mu 2010 oba 2011 natuuka butuusi kiseera ne ŋŋamba nti kati nettaka lye nnina limmala ngitandise n'oddikolezaako kati awo kwe kuleeta kino ekya cash flow lijjudde ebibira lijjudde ki ensuku nzisimbye emwanyi nzisimbye omuntu bw'owezanga emyaka 50 ng'omanya nti awo kati oli candidate for retirement bw'oyingira mu candidate for retirement ebintu byotandika okulaba nga bivaamu ensimbi ekizibu bantu kuzuukukira mu mwaka gwo ogwa 54 nga bannaye siitere kutuna ku retirement nze amawulire gaago gabalaze nga nina emyaka 42 nga nze njogera ku retirement ebintu bino byonna nabikolanga ntunuulira era abantu myaka 43 ngamba otegekedde obukadde bwo otegekedde retirement yo kumbe wapi nze nali ntegeka kutandika bulamu bulala otandikanga obulamu obulala ng'okyalina amaanyi kati ndi mirembe gyange bwe mbagamba mukole investments ez'emirembe kati gwe tunula olwaleero nkedde wa wano ente zaazadde mu weeks ezi 2 obuyana buubwo mbulaba bonna obuzaaliddwa mu weeks 2 kati nja kulaga ennyana ekisibo ekirala ekyennyana buli bumu bubeera mu paddock yaabo bambi waliwo akamu akazaaliddwa nga kakoowu nnyo naye laba tender and care tinako nkabika nga nammwe mumubika abaana bammwe kazaaliddwa kiro nga kakoowu era nakati olwaleero ssaawa zino nnya era kakyali kakoowu naye tugezaako kalabirira tukabisse kabugumemu obakana alusimatuka nga kalusimatuka mu wiiki 2 ennyana 5 zaakazaalibwa ate era bwe gutyo ewange bwe gubeera bwe mbagamba nti obulungi zaabu obulunzi zaabu ne bwe kanaabako kagenze maama waazo w'amata eyo maama w'eyente kati baagikamyemu olukama olusooka lwe baakawaddeko okwo baakamyemu baketi emu n'ekitundu olukama olusooka baketi zino za liita 10 emu n'ekitundu weeneewereza ewiiki 2 ng'ekamibwa baketi 3 eza liita 10 kyekyo bannange tukole ebintu byaffe tulimenga bwe tulunda ate tuzaaze sente zaffe ez'emirembe kyekyo